Ate abayizi n'abasomesa ku Mpigi Mixed Secondary School erisangibwa mu Town Council ya Mpigi babinuse masejjere olw'abayizi abatula ebigezo bya siniya ey'omukaaga okubanga bayitidde waggulu. Abayizi basatu bafunye obubonero 20 babumazeeyo ate ng'eyasembyeyo yafunye 17. Omutandisi w'essomero lino Haji Mustafa Nanfumba ategeezezza Salt TV nti abayizi basinze kuyita masomo aga science nga bwe kyali mu bigezo bya siniya ey'okuna n'alambulula ku bibayambye okwekuumira ku mutindo. Abaana abali waggulu wa points 17 ate n'aba science abasinga obungi bali 40. Tulina essuubi nti abo abaana bagenda kuweebwa ebifo gavumenti ebaweerere. Bulijjo abaana bayita bulungi. Ne kusinya fo bayitira ddala bulungi mala baba 8 n'ebirala. Ne kati ate tulabanga bayise ekisukkawo. Mukama mulungi era tumwebaza science ezimegga abantu ezitawanya buli omu ate wano baaziyise bulungi. Abayizi abamu betusobodde okwogerako nabo bagamba nti obuwanguzi bwatuuseeko Katonda yabubawadde. Okufuna 20 points bibuuzo bye nakola nebaza Mukama kubanga yansobozesezza okukola bino byonna. Nebaza maama wange ayampeerayo fees nga nsoma, nebaza n'abasomesa bange bonna abansomesa. Beka Bekalaze omukulu w'essomero n'abasomesa abalala obuwanguzi buno babwesigamiza ku nkolagana ennungi n'abazadde. Tubulire essanyu ati sibayise science ezibayise. Enkolagana yaffe wakati waffe n'abazadde tussa ku buwanguzi bw'ekika eky'abantu batwayita mu nkiiko ne bajja ntuteese babiganye ntugumikizaamu fees. Omusomesa n'affe buli kyetaagisa guidance counseling ne career guidance leero tuyambye bulungi. Bya Robert Mutebi, Eric Iga ne Mutalemu Kizito Vincent, Salt TV Omunyo. Muyogoyoge bannaffe abasobodde okuyita ebigezo ebyo tugenda genda mu ggwanga lya South Korea tulabe enteekateeka ate ekolebwamu obusaati mu munuunantuuyo oba bu t-shirt mu kanyonyo kaffe kano aka Brain Power. Brain Power ewagiddwa kenenula omubiri obeere mu mbeera ennungi nga